Mbaniriza abalungi abeekumidde ku Bukedde TV eno programu Emikolo n'Embaga buli lwa Saturday ne Sunday tubeerawo nnyo kutuusaako emikolo emirungi ate era eginyuma okukamala weekumira ku Bukedde TV essaawa zibeera 12 zennyini ffe twagamba weekend twagyefuga buli lwa Saturday tega ate era ne ku Sunday otege olunaku lwa Saturday era nga mukwano wenti wentuuse okutuusaako ekyomuwendo ekyomutindo kye tuyina olunaku olwaleero nga sinnakutwala njagala okubanjulira akatabo kaffe akalungi Bride and Groom edition empya eyingiddewo nnyo g'omugole ali eyo oyagala kuteekako mu katabo kaffe kaneeno oyina bizinesi yo ey'enjawulo wandiyagadde okuba ng'olangirako mu katabo kaneeno mukwano ennamba eri awo wansi oba jangu waneeno ku Bukedde TV mu industrial area osobola okwebuuza ebisingawo katabo kalungi nnyo omugole njagala weerabeko just kanusu mutwalo gwokka omugole ali weetegekera mukolo oyina bingi bye weetaaga okumanya by'olina okuyiga mukwano weekwate kano kokka ka Bride and Groom akatabo kaffe kasobola okuba nga kakuyambako okufuna ideas ez'enjawulo n'ebyo by'olina okukola okuteeka mu mukolo gwo okubanga guli nga mulungi nga gwa ttabu olaba Nyamutoolo ne Kenzo be bakikulembeddemu njagala okutegeeza omulungi gwe wenna ali eyo yeetegekera omukolo gwonna oyagala kukola kukyala kwanjula dduka bunnambiro ofuna engoye ez'omutindo ate era ez'akabi City Briders be bagenda okukwambaza onyume olabike bulungi nnyo bali wali eri mu town Kulum Street ku kizimbe kya California Plaza level esooka shop number 08 ne 07 ojja kubanga mukwano obafunira ddala bulungi nnyo balina gowns ennungi balina gomesi ez'akabi bakubire ku nnamba eri awo wansi osobola okufuna ekyo ekirungi ate era eky'omutindo essaawa eno yennyini kutegeeza nga kama executive ushers bano mu asharinga ku mikolo battabbo kozesa abaana abategeera kye bakola ennamba gikoppe wansi naawe ayagala okubanga ate Bukedde TV oyagala tulaga omukolo gwo ogwaggwadda gutuuse tubuukinge ng'obudde bukyali osobola okufuna ekyo ekirungi ate era eky'omutindo omukolo gwe tulina olunaku olwaleero gw'oli mu kwekkaanya omwami Jeje Brian ng'ayanjula ew'omukyala we gye bamuzaalira omulungi the brand beauty omuwala omutofifi eyagwa mu bintu omukolo ogwo gwamalawo akawumbi kalamba 1 biliyoni era nga twagala tumanye ku mukolo guno eno ogw'enjawulo obuwumbi obwo bya ddala gwamalawo obuwumbi obwo gwabba bumenyeemenyeemu tutegeere kyali kitya omukolo ogwo wagutegekera bbanga ki banna omukolo nagutegekedde emyezi ebiri leka naawe nga gutandika mu gw'omusanvu ne mu gw'omunaana kuba twakola lonki yaago ogw'omusanvu nga 2 awo ne ntandika okugutegeka ne ba service providers abalungi bonna nabakonfaminga ne bankasa nti bajja kubaawo omukolo ne gutambula basondamu kasente abantu bo weemalirira wekya nalinamu emikwano awo mu business community tutwalira ku nyabuzago namu emikwano gyankwasizaako kuba nabasaba bankwasizeeko ekitundu nange nali maze okukiteekamu ne bankwasizaako kyali kirooto kyo nti nze wendikula ndikola omukolo ogwa 1 biliyoni wakifunaawo nga mukozi waffe asazeewo n'abasukkulumya mukola bajeti mwagitunuuliranga nga kawumbi kagwawo oba mwakeekanga nammwe bwe nakola lonki nali simanyi nti n'omusajja wonna naye bwe nakola lonki abantu bajja bangi banafuna abantu balinga 600 mu lonki ate nga bonna baakolamu oli agamba nze nkuwadde 10 miliyoni oli nkuwadde 3 mwakamala ebbanga ki ne mwana muwala bakamala emyaka 8 webale kufumu bannange bakamala emyaka 8 bannaye mulinayo ku bubebi bati
bannange mwebale kufuma emyaka 8 mwana bulungi ku bulungi bwe kirinako biki n'ebirala nga ki kumanya kyoyagala. I know. Omwami Jeje wamusinkana mu kyekyo ekyakusikiriza n'ogamba mu bonna omwami ono kamulonde talimba kyataakole takikola akugambira ati fyammanyi tugumiikirize naye essaawa zino ate takola kintu nga teyeetegese agenda okukugamba buli kimu kyabwe. abazadde bawulira batya mama yawulira atya sooka onyumize ku kintu ekyo n'abalabi baagala yaguma kyaguma naye yatuuka nga takikkiriza. Kyakizga okunyumira ku mukolo gwo kyogamba nti ebyaddala omukolo gwa nyuma buli kimu kyali pafe buli kimu ekintu ky'essejjusa nakozesa ba service providers abasinga nga bamanyi kye bakola ate nga b'amaanyi esi yatimba ddiko natuuka ku ddiko n'empira nga njagala kaaba naye esi sirina kye ndikusasula. Ekyasinze okunyumira omukolo omukyala wa S-Events yatulembera emikolo gye katugambe yati omutindi kubanga yali overall yatimba bulungi kyekimu ku bintu ebyanyumidde yatukolera ekikolwa kya njawulo ate nga yatukoledde ng'era biralamu bw'olaba nga twatambulira bwetuti yatukolera siteepu nga tuli waggulu omuntu ekimwetaagisa kusituka atulengere ne tukola gwa kunyuma na kumwenye. Okitegedde diko yatwala ssente ng'omeka diko ky'obumanyi yali yabbeeyi mumanyi atandikira mu miliyoni nga 4 ono yatwala ssente mmeka? Ono yali ne miliyoni nga 2. Bwe nasaba Katonda ampa omusajja yamukuwa yampa omusajja ne tukwatagana mukwano gwange nyinza okuba nga bwe ngamba nti best friend ye mwami wange anjagadde bye nalootanga emyaka gyange gyemufumbidde tegimenyese bwereere. Anyambibwako mukyala wange. Wow. Twabutereseza kitaddemu obwongo baaba. Tufuna abantu abalungi. Onfanyise byonna obikoze bambi nkusaba tugende bwetuti nsaba Mukama atukuume ffenna tukuze abaana baffe tubeere ekyokulabirako eri abalala bakakase nti kisoboka. Nsaba olunaku lw'olinkyawa terukya. Dadi omulungi wangi mwana wange amazima galidde goye taata kikyate taata engeri gye neetazeemu taata era nga bwona Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mufiire Buganda ebanga
Era omukolo guno eno gwalinga kivvulu kubanga abako olwamala okugemebwa abaana ab'obuwala abasawo we bati bamaze okubabuuzaako omukolo gwatandikirawo okuwa space n'abayimbi abalala okubanga bayimba kubanga abayimbi ab'amaanyi bokka be baali ku mukolo buli muyimbi gw'omanyi yaliko ate era omukolo bagunyumisa ne baguweesa ekitiibwa. We bati omuyimbi David Lutalo n'atuyisaamu eggaali yayimba nga w'okiwulira yasanyusa abako naye ng'omuko w'ensonga njagala amaaso mugamuteekeko nnyo kubanga ye yasanyuka nnyo omuko yayagala omukolo gwe kino sikirabanga bukyatukola mikolo guno gwo gwasukkulumye ku mikolo emirala. Bananenda isanu n'omuziranga bingi tenda kuira mu Bakemba tulingirire balingirire tutyo selector pioneer Wakuna kusakubemba kuwaile Bakubira kumubira jama ubira kumubira bati Mube Bana imwela ubira gati mwila Mtimwenda kubalanisa Muto wango Ate tukulaga amani gaba nonga sebanda genda Chitwale tekekeke Wali wonzerwe bula Oloza tinobera mukuchakala Akawala isiba mukuchakala Mama wabana bera mukukazana Atawo olwamala mukwano ne Kamiliyoni n'ayingirawo mu style enzibu ate yo it was another vibe. Njagala wetegereza omuko w'ensonga omuyimbi we ye Kamiliyoni. Omuko w'ensonga yasanyukira omuyimbi Kamiliyoni n'abuuka namu n'azina nabo kino sikirabanga guno omukolo mulala muko naye kati ffe abaagala okumanya tuteeketeeka ekintu ng'ekyo otuwa amagezi Kamiliyoni yali mu ssente nga mmeka ndabawo Spice Wininwaji abayimbi abo sofa bamalawo nga mmeka geraageranya abantu banyiiga bawulira amazima Neshi baba bamanya kale ku Kamili ngamba balina okumanya nti Kamili tafunika ng'omanyi nti Kamiliyoni akyukakyuka kugamba nzija ate n'atajja ne bw'olaba twamuleeta Mayuge mukyalo Mayuge okukiriza nti basajja bamba Miliyoni nga kyomanya zirya abantu bajja kunyiiga abantu banyiiga No
Mwani naze tulina abagenyi munomba muno muluya muno batukobye nti bagenyi bo kituufu olina abagenyi olwaleero bo baire oli kusuubira obabe babambaire ndisuubira muko okufuna abagenyi olwaleero Mukwano gwange omulungi akaseera katuuka watyusenga najja n'abuuza kubako era mukwano n'asabibwa ajjeyo omuko w'ensonga abantu basobole okumulaba. Senga yayina essanyu n'omuko nsaba weetegereze nnyo ate era okoppemu kopi kubanga binyuma nnyo ng'ekintu mukijanjawaliza wamu nga senga musanyufu nga n'omuko musanyufu. Baba baliwo ne bamaama bali munumba bakuwulira basenga bono inginabo bali awo bakoja baninase ne baganda bange abataka n'abeetikwano bona batyeyi naye mu bigambo eno bali ero gyawulira emizira banange bikuwoye ono n'omwami wange
Bukedde. Ssekidde Brian. Kulwa Nakiyemba Fiona. Bana tufunza wenga n'akazira. Oyabendeza Fiona. Ng'ennaku zino bwe bakikola nti senga agenda mu nnyumba n'addayo n'aleeta omwana ow'obuwala omugole buli omu gw'aba alindiridde ne ku guno mulundi era weekyo we kyakolebwa senga ow'ensonga yagenda n'aggyayo omulungi waffe the brown beauty waffe ekimyula ky'omwami Brian Nakiyemba Fiona eyanyuma nnyo. Njagala otunuulire vibe omukyalo ono gye yagiramu, omukwano ogwali omuyitirivu, essanyu lyali lingi nnyo, abamukolako makeup n'enviiri baali bategeera kye bakola era waati omulungi waffe yagira mu gomesi ekika ekya same yayambalira ddala multiple colored gomesi yayabikwa obulungi ennyo nga mulimu burnt orange, nga mulimu ka grey, nga mulimu ne silver. Watyo n'asanyuka, yasanyuka. Brian, tumie okuwa iPhone 16. Linda kama tegede iPhone 16 na pira na kaburu. Nze nawe nasikukwata ngakoma iPhone naye ulida najimulete. Omukolo yagumanya ngakunakumanya. Era mu kimwe kigenda. Yes. Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibenga leeta. Wati omuyimbi Rema Namakolo Olugave na nnyini Dimpo naye najja n'asanyusa abagenyi n'ayimba obuyimba bw'obwomukwano ate era obwanyumira abantu kosa abagole baffe abalonje ab'ensonga. Yeah.
gwe mutwalo abakadde gwe bansibiridde okuleeta mu maaso go era abakadde batutumye tuleete omutwalo guno okkiriza ogusiime. Okusooka byonna njagala okukwebaza. Nzize mu lulwo naalibadde nsigala ewange naye olw'okwagala ensonga eno egguke bulungi nkozeseza olulimi olulwo. Bwe wali wano ku mulundi ogwayita nakugamba munnange sirina kyenjira kimu gw'otwala mwana wange ate simutunda ate kirala maama wa lujja luno mugende mutambule mukole bwe mulikola ki nga wali babeera mulijja kikoze bulungi nti mukomyewo. Amaka nga gano gw'ovaamu tigawa mu bantu kati kyendi ne wa Ssekidde tigawa mu bantu togobanga bantu baka buli ayidda mufumbira aliye Ssekidde gwayenda ne gwatayenda mufumbira aliye kubanga amaka ga Ssekidde ga bantu munoonye buli kimwenda okutuuka ku mukituukeku oba oli awo ze nayo n'abanka ali mu nsi nkibone kuba nkiwulire ndakusanuka. Bananga awo maama watumye maama awo otuweesiza ekitiibwa eri muganda waife ne muwala waife so ife tusiima busiime ti weebale kwidda omwana omulungi abawa abantu boona boona. Omwami Brian Ssekidde waatyo yakomawo ne mukyala we nga beekutte ku mukono era omuyimbi Spice Diana ye yabakulemberamu okubanga bayingiza omulundi ogwokubiri wabula gomesi y'okubiri yali yanjawulo nayo ate era yamunyumira nnyo. Kye nayagala ku mugole waffe ono kala ze yalonda yamanya nti mukyala mulungi ate era wa brown and color so n'agendera ku mutindo n'omulembe n'alonda zikala ezo esobola okujjayo kala ye okusobola okumunyumira. Ku mulundi guno yajjira mu gomesi ekika ekya semusemu mu kala ya gold ne coffee brown. Bannange yali musanyufu. Spice Diana yabayimbira bulungi. Omukwano gulumanga kadde osetontakula busa ayasembayo neyasoka atatu batuliawo n'omuyimbi papa Misa Kitimakula mukwano naye n'ayimba tabagabye guno omukolo mulala muko nze gwe wanumba n'ungamba nti njagala bwe byagana olufudde lutalo olemedde okukiraba nti nno tewansanyusa munno gw'ofuma nti nno tansaanira ani yankamba omanyire nti onsimbire onsimbira beetikka ebintu sigenda nakubyogera njagala obyerabireko kuba byali bingi nnyo. Omwali fridge ezaali nnyingi oba zaali bbiri, okwali TV 32 nga nnyingi ate nga zaagabibwa abako n'abantu abalala, okwali wufa ezaagabibwa
abantu abalala. Asimya kkiriza wabaganya obireka tokusinga toli mubi twakwagala naye saatakwagala nsasira onkakabikage ate weerondalonda okumira hani wange ekirabo ekyenjawulo ekirabo ekyo ebisinga obiyina era manyi okiyina naye omulungi aba ali okuweebwa ekituufu ate buli kimu kyakubisaamu newankubadde obadde oyina engaali ate nkongedde akawundo Your body come calm my body, make I cool my tension. I'ma give me a nothing like your body, they call my attention. Big ways, fight days. Mayuge bomukwano basanyukira ddala kubanga baafuna ebirabo ebyenjawulo ngamba ab'okukyalo omwali Brenda Paasi Sabuni n'ebirala byogenda okwerabirako. Omugayinga Brian akubayire Brenda ojja osobola omubisigola bwono ogw'omwana atakpedisi wena baba omugayinga Brian Ssekidde akubayire Paasi ojja obolola engoye wena mama okusagamba okwokwona omugayinga Brian Ssekidde akuwayire eno ogindi bagyeta batya wangi musekaki wamba bagiyita batya wangi bakuwa omwana asazeewo agambye nti genda onywe kacyayi nga kayita masanyalaze genda basabuni osagambe amakino bagiruwa nabo wandiyenze kukola mulimu ki nenda kwega kyalaani okwega ekyalaani kuba wonawona wokyenge okyenge nondwe sente dibayimeko okwiga ekyalaani mitwalaana era mukwano ku byenjawulo ebimu ebyali ku mukolo guno eno omwami ono yaleeta omukyala n'amubuuza kye yeetaaga. Omukyala n'agamba yagala tandikawo akantu ke okutunga ekyalaani. Trust me, engeri y'okuba nti abako baali ba bbeeyi, akageri kekiri nti abako baali ba bbeeyi, baasonda ssente ezo ne baziyisa namu era omukyala yavaawo musanyufu, buli kimu nekitambula bulungi nnyo. Olabye kyekitegeeza okuleeta omuko ow'ensonga nga yakolamu. Jina asatu mwetano, jina ana.
akaseera k'okusala keeki bayambala Nigerian outfit. Yavaayo bulungi nnyo era ng'omukyala yayambala mu kkala ya purple ne gold ne silver omutono eyayita mu dress ye. Omwami Jeje Brayo yalinga igwe bana ba Nigeria bakolamu era nga mukwano yayinako abalenzi ab'enjawulo abamwerekerako era nga nabo bayambalira ddala Nigeria lwakuba ekikintu kyali kyanjawulo era nga mukwano banyumira ddala. Ate omukyala bamaids be bayambala Nigeria era nga nabo bakozesa kala ya pink ne blue nevaayo bulungi nnyo. Omugole omukyala yali mu long sleeved net Nigerian wear ng'evuddeyo bulungi nnyo mu kala ya purple and silver. Awo nno n'agattako essanyu, yasanyukira omukolo, omugole yali musanyufu. Era ngenda nga weeyagala mukoddomi wakutadde ku mutimbagano nga bakyakuba ekifaananyi ekyo mukolimi waffe Kato Elman Haman yeena bamuwaire TV sebo mukulu mukolimi waffe Kibita Jeremiah yeena bamuwaire TV. Omukolo twagukoze 2024 twamugadde eyo mwamugadde anagezaako okuvuganya ajja kugwa kubanga ffe tweteeseteese ekimala. Twagala tulekere ng'omuziki guvuga ewa Ssenga Catherine. TV niwufa, TV n'entidongo. Taata waffe omulungi, Taata Mulomi Johnson Kibita bamuwaire fridge eno ediri ku mulembe buti. Taata Musika bamuwadde obuyinza obw'entebe etaba mu maaso ga taata ono. Twaleese ente 2 naye emu egende kamwemu amata maama aganywenga. Ekyo kirungi bannaaye. Muko okwenkoko eno nga nkusiima olw'okukuuma mukyala waffe mukyala wange olwaleero nenvuwa n'entambula eya pikipiki kuzina ebbiri gyoyagala gyobaolongako taata Gerard bamwami Moses naawe nkuwadde pikipiki entambuze yonna we batyo basala keeki ne mwana era bamala kugisala omugole n'abasavinga. Chawange Nakiyemba olwamala okusala keeki omwami Brian n'ateekako mukyala we empeta eyankusibidde awo yadde nga baali baakamala emyaka 8 nga babeera bonna. mukyala wange empeta ya zaabu gikume mu kizirizi. Akabba ak'omuwala kajja kajjudde kaddayo kajjudde era weekatyo n'ak'omukyala Fifi weekatyo wekajja wabulako kaali kanjawulomu era nga yasiima abantu bangi. Yasiima omwami we n'asiima nazaala we watyo n'asiima ne jjajja amuzaalira Nazaala. Obusobozi bwange nakufundde ka perfume kano kalungi nnyo
era ojja kaagala era nja sigala nga nkagula. Fifi, my love, just know that I love you. You are beyond my dreams. You are the woman of my life. Wow. I love you so much. Webaza ky'oba omanya. Omwami wange njagadde n'atanjuza. Olaba bino bye twalabanga ku Rema. Ng'awanaamuza. Mutuufu waliwo omuntu ajja ng'agize mu kiseera ekituufu. Nga Katonda amuleese oba akuwonye buli kimu. Mbebaza mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde paka tukomekkereza omukolo gw'abaana abato baneeno abakola ssente ate era ekintu kyabwe ne bakijanjawaza omukolo gwa kawumbi bano abagalana bakamala emyaka 8 nga bali bonna tubagaliza buwanguzi wano mu programu Emikolo n'Embaga. Fifi ne munno yongera okufumba n'abalongo bajje. Njagala okutegeeza tuli ku bride and groom. Akatabo akabi edition yeno yafulumye bulungi nnyo ayagala okulanga naffe mu katabo kaneeno mukwano kikoleko business zo zirabikireko mu katabo buli akagula manya nti business agenda gisoma agitegeere omugole ali eyo wetegekera mukologo gwa mbaga gwa kukyala wetaaga okumanya ideas ez'enjawulo abantu bye bakola ebipya mukwano n'abigotya nga tolina kaneeno katabo keka kyasinze just mutwalo gumu goka wegutse. New vision yagabudde gwe wetegekera obukolo onyume ng'ekintu okikwasaganyiza ddala business oziraba weeziri waneeno naawe omugole oyagala kifaananyi ky'omukolo gwaggwadda wabula oyagala bannange olabikireko mu katabo kaneeno manyi kyekitegeeza ng'oli mu katabo kaneeno jangu ku New Vision oba okube ku nnamba eri awo wansi osobola okubuuza ebisingawo. Akatabo kaneeno kasangibwa aneeno ku Bukedde TV ate era osobola okukasanga gye batunda amawulire empapula z'amawulire za New Vision. Site Bridals ya nyambaza nendabika obulungi wenti duka bunambiro go omukyala ali eyo omugole oyagala kulabika bulungi oyagala kwambala onyume duka buddusi Kulum Street ku kizimbe kya California Plaza level esooka shop number IF07 ne IF08 kuba ku namba eri awo wansi ojja kubanga mukwana ate omufunira ddala kuwa ekirungi eky'omutindo gomesi zonna ez'abagola zina gawunzi ennungi azina kisookera wa Site Bridals ate era wekigwera Riley's Magic Touch ka makeup kange yankolako nerabika obulungi wenti teweerabira kulowooza kuba ushers be bakyasinze bakama exotic ushers omugole yena ayagala okumanya ebisingawo kuba ku namba eri wansi nawe ayagala okulaga omukologo tukubire ng'obudde bukyali oleme kusubwa mukolo kubanga ate kwetuli okitegeera ojja kuba ng'obudde babututte nga date teriiwo kuba booking nga bukyali tofaayo oba gwa January oba gwa December booking kati tusobola okukolera ekirungi ate era eky'omutindo Josephine n'okulaga emanya kama ozi gegakola ssente gwegenda ku social media platforms zonna ojja kubanga onsangayo mwana watutuwa yeebo